Bannakibiina ki NRM mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakyagenda mu maaso okulaga obutali bumativu bwabwe ku byavudde mu kalulu k'akamyufu nga bangi tebakkiriziganya n'ebyo ebyalangiriddwa. Mu bano mwe mulina abawagizi aba Daniel Kanu eyavuganya n'eyaliko omubaka owa Jinja West Moses Grace Balyeku ejjinja nga bano baakedde kwekumamu ogutaaka. Kyokka bano basanze abasirikale baabeetegekedde dda bwe bagenze nga baagala okuyingira yafeesi ey'ekibiina ki NRM nga boogerera waggulu nga yebaze okubanja obuwanguzi bwabwe obwanyagibwa. Nga tudemandinga tuli kwenda Electoral Commission ya NRM ekulemberwa Mwami Tanga Odoi engire mu nsonga dino kubanga tidda muchezo wedituuse omusala tebasobola kumulangirira nga ife batusibye engalo bati John Okiria akulembeddemu abawagizi bano agamba nti n'essaawa eno bakyalinda DR forms eziraga ebyava mu kulonda tebazifunanga era nga tebalina n'akantu konna akalaga nti beetabako mu kamyufu kano. No declaration form ezira kintu batulimba batukaba bati bali kuwandiikira ba candidates results baditenga kuchi kukapapula. We have not seen that anywhere in an election. So how do we actually take this satisfying? Ngaye mu mazima wazira kiraga in fact sebo abami n'abakyala abali wano kino kyewuunisa nti balangirira ngaye nife bene titwidi kiki kyebalangirire kuba titubaga kuna kitwa ekirala kiraga nga we were candidates. Twasaba DR forms n'omwana asembye bamuwa report candidate yasaba DR forms batakumukuba nga bali kumukubira ku kintu ekito. Ye Daniel Kanu alabudde abakulira ekibiina ekya NRM nti singa obubbi obw'ekika kiti bugenda maaso awatali kubaako kikolebwa NRM egenda kusanawo mpolampola. President nti obwibyo bwefaananirizaako buti obubati bukomya mu busoga. Wakati nga bano bakyakonkomalidde wabweru beegattiddwako eyaliko RDC ow'ekibuga Jinja Eric Sakwa okwemulugunya ku nsonga ze zimu ng'agamba nti ebintu bisatu ekisooka akalulu ako kaasaziweemu ekyokubiri barejesitwa boona abali mu mupango okogogola babakwate bagobewe basibibwe. Twagala abamu abali mu security nga deputy RCC oyo gwe bayita Kasonzi yatira mukuba nayagobewe atakwatibwa asibiwe. Eric Sakwa yeewuunyiza nnyo olw'effujjo eryali mu kalulu kano ng'abategesi bagenda maaso okulangirira Balyeku ng'abantu be bonna bakubiddwa kati bano bagamba baagala akalulu kano kaddibwemu. Ne muwandiikawo nti Sakwa yafunye eziibu ng'ate mumanyi nti mwe mwennyini mwabakubye ne mubajjawo ne muleeta abayaaye bennyini abateekinga charge okulondera abantu ba Jinja South West.